tubadde tusaba oba ffenna tudda ku kkubo tudde ku kkubo kubanga ennamba esinga yonna ekyali ku kkubo ne bwe tugenda ekikwekweto bakwata abantu gye bali. Abasuubuzi abakolera mu katale k'e Maddu mu disitulikiti y'e Gomba beeweze okwekalakaasa bafulume akatale badde ku kkubo singa abakulembeze ba ttawuni kanso eno tebaveeyo obunnambiro okuwuliriza ebizibu. Waliyo abali mu midaala abateeka eri mu ttawuni abalala bali wano kati ogwo mulimo gwa ttawuni kirako okwata bali okubateeka wano mu katale ne baba nga bakolera wamu. Abasuubuzi bano beekokkodde nnyo ttawuni kiraaka gwe batuuse n'okuyita ekizibu nga bagamba nti ekifo ky'okubateekateeka obulungi ng'akatale ate aliko abamu ku basuubuzi beyazza ku kkubo kiviiriddeko ebintu by'abasigala mu katale okuvundira ku midaala. Gye buvuddeko gavumenti ya Uganda ng'eyita mu nkola ya LEGS yazimba akatale akasaasaanyizibwako ensimbi eziwerera ddala obukadde 8 n'ekigendererwa ekyokutereza embeera abantu b'akatale gye baali bakoleramu. Akatale kafuuse kakwakulizo omukazi ajja ekiro ng'ajja kwesiikira byakulya afune ku 10 bamuwadde etteeka nti abike essaawa 6 abaana abaakozeyo ki ekirala baatuzimbira ettooyi naye akasubuluzo ka bulumi. Nga gavumenti tennazimba katale kano abasuubuzi omuli abatunda emmere enfumbe n'embisi kw'ossa n'abatunda amanda abasiisi ba capati n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo baali bakolera ku kkubo. Kyokka nga akatale kawedde ttawuni kanso nga ekulembeddwa ttawuni kiraaka yajja abasuubuzi bano bonna ku kkubo n'ebazza mu katale akaali kazimbiddwa. Kyokka abasuubuzi bano okuva we baayingira akatale kano ge bakaaba ge bakomba anti mu kuva ku kkubo balowooza bavuddeyo bonna naye nga waliwo bannaabwe abasigala ku kkubo abateega abaguzi bonna abandiguze mu katale. Tuli mu nzikiza tetulina essannyalaze n'eri mu ssente eziba mu katale muno tezimala. Ttawuni kanso tukwatireko tusobole okubeera naffe mu mbeera ennungi. Abasuubuzi era batubuulidde nti mu kuyingizibwa akatale kano baabagamba nti kabaweereddwa gavumenti era ne bagerekebwa shillings 15,000 ez'okuweebwa buli mwezi ng'omudaala. Kyokka ate beewuunyeza okuwulira nti ate buli mudaala gwa kuwa shillings 4,500 buli mwezi. Ebintu byaffe ne bivunda tubadde tusaba ttawuni kiraaka tuyambe mu ekyo. Bano abadde abakawo okukira omususa bategeezezza nti ttawuni kiraaka ekifo okutereza akatale atalina abasuubuzi abamuwa enguzi okusigala ku kkubo nga n'abamu abaali bayingira akatale era abaakafuluma ne baddayo ku kkubo olwo abaali mu katale ebyabwe ne bivundira ku mudaala. Waliwo abasuubuzi abamu abeebuuza ssente ezibaggyibwako kye zikola anti mu kuzibaggyako babagamba nti kuliko okubaggyako kasasiro amasannyalaze n'obukuumi kyokka ku byonna mpaawo kye bakola kuggyako obukuumi naye kasasiro n'amasannyalaze bye basasulira zifa busa. Bano kati bawadde ttawuni kiraaka nsalesale wa ssabbiiti emu yokka agobe buli muntu akolera ku kkubo bwe kimulema bo bafuluma akatale badde ku kkubo. Oba ffenna tudda ku kkubo tudde ku kkubo kubanga ennamba esinga yonna ekyali kyokka okumanya abasuubuzi bano kyenkana nfunzi tukanze kunoonya ku bakulembeze baabwe nga mpaawo alabikako nga ne ttawuni kiraaka yennyini gwe balumereza nti abafuukidde ekizibu mu ttawuni kanso ofiisi ye tugyewubyeko ennaku wazindaba 2 nga tusanga nsibe. Maddu ttawuni kanso y'emu ku bubuga obukula mu disitulikiti y'e Gomba kyokka olw'obukulembeze obutali ku mulamwa kyandigiviirako okufeera.